abatulaba abalaba Bukedde TV mbebaza nnyo okulaba n'okugobereranga emboozi z'omukenkufu buli lwa Sunday sawa yennyini sawa mulindwa tukugamba tutya nti olunaku lwennyini emboozi z'omukenkufu ziba zigobye era gwe yakasooka twegattako tukugamba nti tukwaniriza welcome to the club ate gwazze nga tugoberera ebbanga lyonna naddala muganda wange gwe ali eyo ne mwannyinaze omukristaayo kugamba nti shalom ate abasiraamu mbagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zababuzako n'okubalamusaako siri mulala nze omukenkufu Julius Nyanzi okuva mu Prof Bio Research awo ku Equatorial Mall ekisenge kiba 152 butusinzira okubaweereza tubebaza mwenna abatugoberera ebbanga lyonna mwebale kugoberera mwebale kulabanga ate mwe abajja mu Sundowner muli basufu nnyo mwebale kujja mu musomo gwaffe kula malungi gwa Great Sundowner ngabwe mumanyi nti emboozi z'omukenkufu teziggwa malojja katumala okulaba ebyabadde mu mawulire ku lunaku olwokusatu luno twayogedde ku ovacado nakujukira nakugamba nti ebeera page 16 omukoguba gwa 16 osanga emboozi z'omukenkufu ezo enosobola okuyiga ebintu bingi nnyo era nga ku luno twayogedde ku ovacado naddala gwe ayina enkyakya omutwe gwagambye obuto ovacado ayamba ku nkyakya n'okwesiba kw'olubuto jjukira nakugamba nti waliwo abasajja abamu abeera n'enkyakya buli wawanika ekigere bw'ati omukyala ne yeeraliikirira n'alowooza nti yasuze n'obugologoosa mu nnyumba kumbe bambi enkyakya za musajja ate abasajja balina enkyakya baagala nnyo okwegolola babanga babbango abali abalina ebbango kati tomuwemukira ng'omuvuma naye muwemukire ng'omuleetera kabuto ka ovacado bw'amala okunaaba bw'ati akeesiige ku bigere ebyo ate naawe omukyala alina engalo ezikaluba goyinga alina obukalabanda mu ngalo teekamu buto ovacado ebintu bitambule bulungi nnyo emboozi y'omukenkufu bwete weyabadde ku muko 16 nakugamba tekubaako kintu kirala kyonna okuggyako emboozi z'omukenkufu n'olwekyo nga bwe twalaba Sunday ewedde amaanyi ga kaloosa nabaleetera wano tekinologiya ya nebulizer naddala bannaffe abatera okubeera ne athema ne basinga ogitegeera naye naawe atalina athema kintu kirungi nnyo okubeera nakyo mu maka. Nebulizer bye biki? Abantu bonna bebuuza nebulizer ate bye biki ebyo? Manya mukenkufu togwako olulimi lw'ekikenkufu nedda. Bajjajjaffe be baasooka okukozesa tekinologiya eno nga bwe ngenda okubalaga nti bo bajjajjaffe baanyookezanga baafunanga ebikoolo oba bya kalitunsi oba obukomero obukalu ne babusuulanga mu kyoto nti omwana yaabwe we yalinga mukubye yaabwe nga yesisesikise yonna eri tebamutegeera tebamanyi kyakola first aid yasookanga baafunanga emiddo gino ne bagiteekanga mu muliro akaloosa ako bwe kaanyookanga kagendanga ku bwongo omwana nukakana ng'ateredde naye mu science ne bakizuula nti ekyo bakiyita limbic part of the brain kitundu kya bwongo bakiyita limbic kyekisika obwoloosa kyovulaba omuzungu bw'aba anyiize bakwata ebimuli ne bakola ki ne bamutwalira ne bamuwayo ne girasi y'amazzi ne waba alina kimusanyusiza kyonna bamuwa ebimuli buli wasika ku bino ebimuli bya looza bakawulira akayimba nti kimuli kya looza kiwunya akawoowo nga kakkana ne kati gwe wano omuntu bw'anyiiga atajja na nnyondo ajja na nnyondo kuwolera gwanga omulala noonya asidi enkola yaffe ya kikabuliini n'olwekyo tulina okukyusaamu enkola era kyova olaba ne masinzizo agamu abaana akaboowo banyookeza ddala ne banyookeza abakristu mukakkane kati nga mukereziya mukakkane essala yammwe esobole okutuuka ew'omutonzi kyekimu n'abo abasamize nabo banyookeza nnyo n'abasiraamu banyookeza obubaani abayindi nabo banyookeza obubaani n'awudi obuloosa bw'amaanyi kyova obulaba ti obuloosa busobola okugenda ku bwongo ne bukakkanya omuntu abadde anyiize abadde aluma omutwe n'awulira bulungi nnyo naye kati enkola eyo y'okukozesa omukka
Prof Bio Research tugidibiza kubanga omukka abantu abamu balina endwadde z'amawuggwe ate abalala omukka ogumu gubaamu obutwa kugamba bakozesa enku nga bazijje ku miti egiri poisonous wabayo emitinga gya butwa negireeta tabbu kati kiki kye tukoze kwe kuyiya tekinologiya eno kugamba nga tukozesa ebyaffe ebyedda nga bwe nabagamba naye nga tubikomezaawo mu mulembe guno ogw'ekikenkufu kati yeno nebirayiza yeno kintu kyangu nnyo ogikwata noyiwamu amazzi yiwamu amazzi mpola amazzi matonotono notekamu akawooko oyagala akawooko oyagala kati ngenda teekamu kateete waliwo n'akakomera kasufu nnyo kayamba okukakanya abantu abalina effujjo nsimanya omutwe gunnuma bw'omala okateekamu akaloosa n'osaanikirako ne bagiyita nebirayiza saasaanya kawoowo nnungi nzibu kati n'oba tolina amasannyalaze tokayana na mbeera funa power bank n'oba olina sola naye ekola kati olumala ng'ofuna wano USB cable okonnekitinga tuli mu kulaba engeri gye tunyokeza akawoowo kano kagobe ensiri kagobe ebiwuka mu mbeera ey'ekika ekyawaggulu bino bye bibaseeza nga mugenze mu 5-star hotel mugenze kwa Nemoon nemugende Dubai nemugenda mu America naye nga mubirese wano ku Prof Bio Research ow'omukengufu omala ng'oteekako wano switch ya power bank nga power bank eba on ogiraba power bank yange eriko 72% 72 kati kantu kange kano kanebilizer kalina switch esooka kateekako n'ettaala nekatandikirawo tewali kusaaga akawowo aketeete kati batandizuka natadaddemu etteete ng'oba ensiri akuba wano ndi mu office tewali ensiri zintya ziba zikoze ekibi kya saakiririgo okujja ewange kubanga teziwonerayo kati ng'akawowo kasaasaana lino ddagala kye bayita aromatherapy kitegeeza gwe ayina sauna ayina massage pala wetaaga ekintu nga kino okiraba nabagamba ne mukereziya ngenda kitwalayo omwana mu kifo ky'okuwuuba amanda bawuuba amanda netweraliikirira nakugamba wiiki ewedde nti eryanda lyangwira omuweereza oli yali tasibye kyoto kukinyweza yali tasibye kyoto kukinyweza twalina omugenzi Faza Katende nali nkyaweerezaawe nankulabye kwa Waledo Fatima yanyiga nnyo omwana yatooka ebyambalo yawuubwa bw'ati n'asanyuka oyina okakana ng'eryanda litugwiridde okuva olwo ne ŋŋamba kalina okutuula wansi kati muno kati nga abakatoliki batera okukuŋŋaanya amasanda ga payini ne okola akabaani ako bwe bagakuŋŋaanya ne bagasiba ku muti oba ne bagakoleeza nga gakagagwa mu mazzi twabikolanga nga gakagagwa mu mazzi bagagwa mu mazzi nga bwe beetoolooza ne gakola ebisiriiza ebyo ne tubyanika bwe tubyanika oba bwe babyanika nga bikala nga bateekanga mu manda ekyoto ekyo nga akabaani kanyooka bwe kati naye embeera eyo ebintu bitabuse kati twetaaga tekinologiya omupya omuliro ennaku zino abantu bagutya n'olwekyo kino kyolaba si masannyalaze nti mukka nga guno ogwa caayi mwagala nnyo okunywa caayi muyinza olowooza guno mukka nedda gano amazzi ge nataddemu mwagalabye wano mazzi kati otonyezaamu akaloosa kategeeza Uganda tulina ozuukuka naffe tutandika okukamula obubaani tukolemu obwa oyiro nga bwe nakabalaga kali kebaawa Yesu aka frankincense era mu mbeera y'omu lino liba ddagala n'omutwe ne guba gukuluma okateekawo mu ofiisi yo kanebirayiza n'okola ebibyo n'osoma ebitabo byonna ate obeera bosi mulungi tonyiiganyiiga mukyala ne waaba yakunyiizizza ewaka abakyala tuva ewaka nga batutabudde n'ogamba kiki kino kye nafuna kumbe bambi abakyala bwe batyo abakyala banyiiganyiiga bali mudde kubanga bo balowoozesa mutima oluusi bitu byabwe bya mutima balumwa nnyo kati n'olwekyo tokayana naye genda mu ofiisi teekako nebirayizayo omutwe guba gukuluma aluma olina pressure oba abaganda gye bayita pressure high blood pressure
kozesa kano ddala aluma omutwe kateekaawo nosika muka mulungi nnyo ya aromatherapy jukira nti butono avudde miti kati nga no avudde mutete nyino wa rosemary wano nyino wa lavender waliwo ebyo bimuli binga geranium geranium byonna otonyezaamu butonyeza bwoti ng'ekintu kitabuka nga kawo kajjula mu nju ne mu office gwe ali eyo nga oyina edduuka abakasitoma badduka abakasitoma badduka edduuka lyo liwunya bubi mugenda ne muli amenvu ne muli ensenene ne muli enswa ne mubye emmere temwagala kutegula sowaani z'abantu temwagala bayita kubitegula edduuka n'olituukamu nga lyonna lireekaana kyokka ate otunda bintu byakwewunda naddala abakyala tekamu kano akaloosa akalungi nyina akava mu bimuli bya looza ebya night rose waliwo ne ka lavender waliwo ka geranium waliwo ka jasmine bwe buno obuloosa buli obwalagirwa obuloosa obwalagirwa ddagala waliwo abambi abantu nga beesika katuusa omuteramu akakomera kati nganze kati kaneeteremu kakomera kyuse ku lutambi amazzi gabanga fountain kanteekemuko kakomera ebintu webito bitambula taddemu kakomera kati kanzizeeko kati awo olina omwana agw'ensimbu teri baddogo mukifo ky'okunyokeza enku simanya n'onyokeza ebikoolakoola kamula akakomera kakoza obwongo ne katambuza oxygen ku bwongo ate okumanya yazitabu nti ekozesa ebintu byonna nga bwe mulabye ku power bank ne ku masannyalaze abamasannyalaze bayinza okugamba ate ffe mutwerabidde okyusa bukyusa gwoba oyagala kukozesa yaka tewali tabu ojjako wano oba oti ng'ofuna pulaga yo bulungi nnyo ng'oteeka mu masannyalaze kati olwokooye power bank oba eweddeko omuliro kati kasooka kuwa layiti ate layiti ensaamusaamu kitegeeza nti naawe naddala mu abataagala nnyo kitangaala mu kisenge amanyi kitangaala ekingi kiremesa abantu okwebaka kaba kakuyamba kakuwa layiti emala ate ne kati kuwa n'akaloosa bannaaye n'olwekyo eno tekinologiya y'amaanyi nammwe abalina emikolo abalina abantu abakola effujjo tulina obuloosa kati nga bwa lavenda obukakkanya abantu akaloosa kano nakateeramu abantu abajja mu sundowner ne bakakkana naye basomesa ebintu nga bwe biyingira kati omulemu tugenda kukomawo ne action eyo mukirabe ne Bilaiza kye yakola abantu mu sundowner tovaawo.